Essuula ya 29. Mu mwaka ogw'ekkumi mu mwezi ogw'ekkumi ku lunaku olw'omwezi olw'ekkumi-2 ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, Omwana w'omuntu, simba amaaso g'okwolekera Falaawo kabaka w'e Misiri, omulagulireko ne ku Misiri yonna. Yogera ogambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, laba ndi mulabe wo, Falaawo kabaka w'e Misiri, ogusota ogunene ogugalamira wakati mu migga gyagwo, ogwogedde nti, omugga gwange era ngwekoledde nzekka. Era nditeeka amalobo mu mbaazo, n'ebyennyanja eby'omu migga gyo ndibikwataganya n'amagamba go, era ndikulinnyisa okukuggya wakati mu migga gyo, wamu n'ebyennyanja byonna eby'omu migga gyo ebikwatagana n'amagamba go. Era ndikuleka ng'osuuliddwa mu ddungu, ggwe n'ebyennyanja byonna eby'omu migga gyo. Oligwa ku ttale ebweru, tolikuŋŋaanyizibwa so toliyoolebwa. Nkuwaddeyo okuba emmere eri ensolo ez'oku nsi n'eri ennyonyi ez'omu bbanga. Kale bonna abali mu Misiri balimanya nga nze Mukama, kubanga baabanga muggo gwa lumuli eri ennyumba ya Isirayiri. Bwe bakukwata ku mukono, n'omenyeka, n'oyasa ebibegabega byabwe byonna, era bwe beesigama ku ggwe, n'omenyeka, n'oyimiriza ebiwato byabwe byonna. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, laba ndikuleetako ekitala, ne nkumalamu abantu n'ensolo. N'ensi y'e Misiri eriba matongo era nsiko. Kale balimanya nga nze Mukama, kubanga ayogedde nti, omugga gwange era nze naagukola. Kale laba, nze ndi mulabe wo era ndi mulabe w'emigga gyo, era ndifuula ensi y'e Misiri ensiko enjereere n'amatongo, okuva ku kigo eky'e Sevene okutuuka ku nsalo ey'e Buwesiyopya. Tewaliba kigere kya muntu ekiriyitamu, so tewaliba kigere kya nsolo ekiriyitamu, so terituulwamu emyaka 40. Era ndifuula ensi y'e Misiri amatongo wakati mu nsi ezaalekebwawo, n'ebibuga byayo mu bibuga ebizisibwa biriba matongo emyaka 40. Era ndisaasaanyiza Abamisiri mu mawanga ne mbataataaganyiza mu nsi nnyingi. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, emyaka 40 nga giyiseewo ndikuŋŋaanya Abamisiri okubaggya mu mawanga mwe baasaasaanyizibwa, era ndikomyawo obusibe obw'e Misiri ne mbazza mu nsi ey'e Pasulo, mu nsi mwe baazaalirwa, era baliba eyo obwakabaka obwajeezebwa. Bulisinga obwakabaka bwonna okujeezebwa, so tebulyegulumiza nate ku mawanga, era ndibakendeeza, so tebalifuga nate mawanga. So tebuliba nate bwesige bwa nnyumba ya Isirayiri, nga bujjukiza obutali butuukirivu bwe bakebuka okubatunuulira. Kale balimanya nga nze Mukama Katonda. Awo olwatuuka mu mwaka ogwa 27 mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'omwezi olw'olubereberye, ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, Omwana w'omuntu, Nebukadduleeza kabaka w'e Babulooni yatabaaza eggye lye olutabaalo olunene okulwanyisa Ttuulo. Buli mutwe ne gubaako ekiwalaata, na buli kibegabega ne kibambuka. Era naye teyalina mpeera newaakubadde eggye lye okuva e Ttuulo olw'olutabaalo lwe yakitabaala. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, laba, ndiwa Nebukadduleeza kabaka w'e Babulooni ensi y'e Misiri, era alitwalira ddala olufulube lw'abantu baayo, n'anyaga omunyago gwamu, n'anyaga omuyiggo gwamu, era y'eriba empeera ey'eggye lye. Muwadde ensi y'e Misiri okuba empeera ye gye yatabaalira, kubanga baakola omulimu gwange, bw'ayogera Mukama Katonda. Ku lunaku olwo ndimereza ejjembe ennyumba ya Isirayiri, era ndikuwa okwasama akamwa wakati mu bo. Kale balimanya nga nze Mukama.
chapter 29 verse 12. Era ndifuula ensi y'e Misiri amatongo wansi. Era ndifuula ensi y'e Misiri amatongo wakati mu nsi ezaalekebwawo, n'ebibuga byayo mu bibuga ebizisibwa biriba matongo emyaka 40. Era ndisaasaanyiza Abamisiri mu mawanga ne mbataataaganyiza mu nsi nnyingi.